akatambi kenina ke komwana mulenzi kingisa kutuniye empya eno twalina ebiteeso. Oluyimba luno lutambwidde ddala wali ku mukuto gwa TikTok. Oluyimba lukikuba abaana balukolamu challenge ezakabi muganda wange gwe alaba Geminat Yugi oba oli awo nga tuni eno muganda wange ngobadde tonnagiwulirako twalina ebiteeso ngenda kubeera nga nkuwa challenge eno omuyimbi kingisa ajakoze mu challenge wali wonna ku TikTok. Nkuzizako esaidi eno omuyimbi Spice Diana wabaddeko wali munange wali ku King's Sport ewa King Saha abaana bekoze ebintu. Spice Diana engeri gyawanyemuko wali King Saha mu magezi wali wonna. Mira.